Yesi ne bakabona bali kimanya abalijja mu biseera ebyo nti ku nsi kwaliko akasajja akaali kamanyi okunyumya emboozi. Lavwempula kwemayisinza mba ntudde omulavangwa bw'onsanga mu kkubo mpita omulavangwa nja kitegeera nti gwa liisi wawulirako ku ddoboozi eryali erinyuvu ennyo kamala. Nategeera sengeka bigambo nabituusa we birina kubeera. Kano ke neebagaza olwaleero agamba nti baaba yandeeta e Kampala okukola, kumbe yazze okukola. Baaba yamuleeta e Kampala ng'amusuubiza ekirimu, kumbe amulese mukalakata. Kalira tuula, Lavwempula nze nkutte. Ate obimanyi nti ebintu bino nabitegeera. Wuliriza. Onaagamba nsi Lavwempula osibye otya eyo? Nsibye bulungi munnaye gw'osibye otya eyo? Agamba nkusaba bambi erinnya lyange yogerako limulyoka. Amanyi asaddewo abiri naye nangamba nkusaba erinnya lyange yogerako limu. Amannya agambye ye Benita. Era nga nva Masaka. Benita ava Masaka. Agamba Lavwempula buli kye ngenda okukugamba kituufu, wabula nkusaba tossaayo eddoboozi lyange, kubanga sandyagadde oba osanga ebintu bino bigende wala. Nyumirwa nnyo ebintu by'okola era nkwagala nnyo kamala. Munange webale. Nagamba gw'alina ensonga yonna oba ekintu kyonna ekyakutuukako mu mukwano, ngenda kusaba enamba y'essimu erizo mu 700 735 5309 kw'osobola okuyita. Osobola okumpeereza ka voice note ng'olikodinze bulungi ebintu byo, then nembisunsula nembiwa abantu. Yagambye amannya ye Benita era ng'ava Masaka, ekyalo Lavwempula nkusaba okireke. Agamba nti baatuzaala abaana 7 era nga kwabo kwaliko abawala 3. Baaba waffe omukulu yafa, era bwe mba mbala baaba omukulu eyaliwaawo ye yali Baba Ben. Twasoma naye sijja kulandagga nnyo wa gye twasomera, bantu bayinza otegeera. Tewali buzibu mukama wange ne bw'otalandagga nnyo, nze kyompa kyenfulumya. Agambye nti twasoma, wabula Baba Ben ye yakoma mu senior 4 n'ajja e Kampala atandika okunoonya obulamu. Baba Ben yakoma mu senior 4 n'ajja e Kampala atandika okunoonya obulamu. Ye mukazi watu Benita agamba nti neeyongerayo era bwe ntyo ne nsobola okutuuka mu siniya ey'omukaaga. Saakola bulungi nnyo naye nga nayita. Agambye nti teyakola bulungi nnyo naye ate yasobola okuba ng'ayita. Mukazi watu Benita sikulwise olunaku lumu lwali lwa mukaaga, essaawa zaalinga 3, tuba tuva mu nnimiro tugenda okulengera nga waliwo piki ekyama ewaka. Twasanyuka kubanga sigamba nti oba osanga ewaka twali tulina ensimbi empitirivu. Nedda munnange, piki bwe gyeka bambi basanyuka. Era mukazi watu agamba nti tugenda okusembera nga Baba Ben ye yali azze. Bagenda okusemberera piki nga Baba Ben ye yali azze. Twawulira essanyu ery'amaanyi nnyo kamala. Maama yakuba enduulu kuba yali amaze ebbanga nga lya mwaka gumu n'ekitundu nga tajja waka. Munnange Lavwempula baaba nga tumwaniriza mu
ssanyu eritagambika. Yali aleese ebintu byali bingi nnyo Kamala. Baba Ben yali aleese ebintu byali bingi nnyo Kamala. Era kino kyalaga abazadde nti e Kampala baba gy'abeera ebintu bimutambulira bulungi. Kyokka ate oluvannyuma lw'ebbanga nze muli nakimanya nti baaba yali azze kwanjula. Baaba yali azze kwanjula. Bamaama she batamanya. Baba Ben ebintu byo yaleeta bingi. Wow. Naye nga tetunnatuuka ku kyamisana, Baba Ben yanzize ebbali n'aŋŋamba essaala zo ziyiseemu kuba ngenda kutwala e Kampala. Laavu empula kino kyampa essanyu era nasanyuka kuba nange nali nkooye enkumbi. Mukazi watu naye yali akooye enkumbi. Agambye nti kino kyamusanyusa era kyamuwa essanyu ery'amaanyi nnyo Kamala kubanga nange nali nkooye enkumbi. Munnange bwe tutuuka ku kyemisana, Baba Ben yakwata ekkubo n'ayanja ensonga nga bwe yali anfunidde ekirimu ekisava ennyo e Kampala. Kino kyasanyusa maama ng'ogasseko ne taata era baawulira essanyu ery'amaanyi ennyo Kamala. Ne bagamba tewali kulinda. Benita naaba era bwe ntyo mukazi wattu nenessa mu kiyigo nenaaba bulungi. Laavu empula abeeka twabasiibula ne twolekera e Kampala. Maama ng'ogasseko ne taata baabasiibula bo ne boolekera e Kampala. Twatuuka Baba Ben teyali mufumbo. Era bwe tutuuka n'aŋŋamba nsi ajja kuntwala ku mulimu nga wayise wiiki emu. Nsooke mbeereko wano ajja kuntwala ku mulimu nga wayise wiiki emu. Baba Ben yagamba Benita nti agenda mutwala ku mulimu nga wayise wiiki. Laavu empula kwolwo Baba Ben yagula enkoko n'akomawo nayo. Akawungeezi baalya na nkoko ya Rabbi. Nagambye gwe wenna ayina emboozi gy'oyagala okunnyumiza, enamba yange y'essimu eri 0700 735 09. Oba oyogera nange kennyini Laavu empula. Baba Ben kwolwo yagula enkoko gyakomawo nayo. Ne tulya ne tukuba ekiboozi nga bw'omanyi abooluganda mbitegeera. Baalya ne bakuba ekiboozi nga bw'omanyi abooluganda. Mukazi wattu nga nnina essanyu ery'amaanyi ennyo Kamala bandeese e Kampala. Laavu empula ne mbuuza baaba ŋŋenda kusula wa, wano mu ntebe oba? Katonda wange. Mukazi wattu yabuuza baaba ŋŋenda kusula wa, mu ntebe oba? Baaba n'aŋŋamba nedda, siyinza kusuza muntu mubalagavu nga ggwe mu ntebe. Baaba yamugamba siyinza kusuza muntu mubalagavu nga ggwe mu ntebe. Ekyo saakifaako era saakitwala nga kikulu kuba nalowooza baaba asaaga. Era bwe tutyo twakwata ekkubo ne tuyingira obuliri. Wabula ekyasinga okuntiisa, tuba twakayingira obuliri, baaba n'aggyamu engoye n'aŋŋamba nze sisula mu ngoye zindeetera ebirooto eby'entiisa. Baaba yamugamba nze sisula mu ngoye zindeetera ebirooto eby'entiisa. Saakifaako nze munnange nali nsuze mu kiteeteeyi. Wabula nga w'onaagamba nti ndi ne muganda wange
nali sirina kyensuubira, nali sirina kyendowooza nti oba baaba ayinza okufunamu engeri yonna. Munnange Laavu Empula nasula mu kiteeteeyi kyokka, temwali kamunda. Yasula mu kiteeteeyi kyokka, temwali kamunda. Nga twebaka wakati mu kiro, nali ng'aloota, naye nga munnange tekyali kirooto, nga baaba agenda mu maaso n'okutambuza emikono. Laavu Empula nagamba oba nkuba enduulu, neesirika. Munnange baaba ngenda okulaba nga baaba embeera ekyuse. Laavu Empula nasirika nga siina kinyega, naye ng'ekituufu kiri nti nali ntidde. Munnange baaba n'agenda mu maaso n'okukola kyeyali ayagala. Nabirowooza, neŋŋamba bwe naagamba baaba nedda ayinza okunziza mu kyalo, era bwe ntyo ne mmuleka. Baaba n'anyumirwa. Mukazi wattu olw'okutya okudda mu kyalo, baaba yamuleka n'anyumirwa. Kamaama agambye ne mmuleka n'anyumirwa. Laavu Empula enkeera ku makya, baaba yalekawo emitwalo 10. Naŋŋamba oli wadde mboggula kyonna ky'oyagala. Laavu Empula omutima gwannuma, neŋŋamba oba nkubeere maama, neŋŋamba naye bayinza obutanzikiririzaamu, era nasirika. Laavu Empula kyagenda mu maaso nga si kyalina kyakkola. Nange nempulira, nange nentuuka ekiseera nempulira ng'ate baaba byakola abitegeera. Nange nentuuka ekiseera nempulira nga baaba byankola mbitegeera. Baaba ebintu bye yali akola mwannyina yatuuka ekiseera n'abifiiringa. Era Laavu Empula nembeerawo ne tugenda mu maaso n'enkolagana yaffe. Bambi agambye nti nembeerawo ne tugenda mu maaso n'enkolagana yaffe. Wabula kino kyambikkulira nti kuviira ddala mu buto baaba yali anjagala. Engeri gy'ali ampisaamu nga tukyali bato, buli kimu kyali nga nkolera. Ebigambo byali nga ayogera mu Beni wa Benita oba Benita wa Ben, kirabika ekirooto kye kyali kituukiridde. Laavu Empula nga wayise ebbanga, munnange Laavu Empula nafuna olubuto. Mukazi wattu nga wayise ebbanga yafuna olubuto, era bwe ntyo nenzaala omwana. Nakimanya bwe binaagenda bwe biti mu kyalo bajja tegeera. Nenjogera ne baaba, baaba nanzikiriza, nenfuna omusajja. Era kasi nafumbirwa, wabula ate ye first born munnange, mwana wa baaba. First born wa mukazi wattu, mwana wa baaba. Baaba yamuleeta kola, naye ate nga baaba ekigendererwa kye kyali kirala. Aya Benita, tewaŋŋambye omuto aliridda wa, naye kansuubire kimaama yonna gye kiri bulungi. Laavu Empula baaba tawasanga.
wabula ekibuuzo baba ngamba ngende mulabeko Love Mpula nkole ntya okomya ekintu kino. Baba tawasanga munsi ya Love nandigambye nti baba omukwano gwalina eri Benita gwe mukwano mutuufu naye ate olumba ngwagwa wadde muganda wo tegubeerangako mukwano mutuufu. Wow. Komenti ngao mukazi wa twakikola atya. Baba ensonga akyayagala ogitambuza bukwakku naye ekyo kiba kikolwa kikyamu. Abankumire ku 0700735309 kwendi wangalira olubeerera awangale Love Mpula.